abakulu muje bali kale sebana muje bali kale amanyaga mmwe bani zebampita Donabu Doni Abu ngamugana ngono bamita Kevin bamita Kevin Song okay munkubidde simu speed yes sir ngamene ensonga ze mwagala okwogerako nemba wa matu nembagamba nzije tumpuliremu yes sir anjagala tukumanya chechi bankubisize simu ensonga etulesere tukubisize simu sebo mukama waffe ya studio eno studio eno eyitibwa Roy Studios nga mwe mwakolebwa oluyimba olwava e Kampala olwalo lya Honorable Nabbanja ebiseera ebyo yesimbyewo ku bwaki wa MOP ebiseera tetulina subita alifuuka ne kini Prime Minister ne Mukatonda yeebale eyamuwa omukisa n'afuuka ki Prime Minister studio eno yali maama yali taata nga mwe tufune ekyokulya mwe tufune ekyokukola ki ekyokunywa bw'osofuna omwana n'omuwandikira oluyimba oba n'okola oluyimba n'asobola naye okubaako kyakola ki kyakuwa tetuze mu maaso ga maama tetumukaka okitegeera kuba tetulina written agreement yonna naye lwansonga yajja n'atuwa omulimu naga tukole oluyimba yalinga lwali lwa maama we yali amwinako oluganda naga ati engeri gy'oyimba Doni yani oyo bamuyita Bob Star bamuyita kusemererwa yaleeta omulimu naga tukole nga bwe twakola politicians abaki abalala be baliwa omuli mulumba kansala LT3 kanyanya kota zone okitegeera olwala nkunyingi mu wada nazo gyeziri mawanda yali yesimbyewo wawo ki empereerwe naye tugenza olaba embeera etuyinziza ne tugamba tunonyeyo ku bikonge ebiyinza otukola ki otuyamba lwansonga abasinga bonna balajjanira genda ggulu neffe ggulu teri agenda tukola ki ne tulowooza ku maama waffe Nabbanja yaba ggulu yaffe yasobola otuyamba lwansonga tulina emikono n'amagulu tusobola okwekolerera ne twetaagamu kapuushi lwansonga nga nawe bw'olaba yaggalwa okitegeera mukaga ebyuma n'abijjamu n'abikola ki n'abitwala okiraba kati tetulina busobozi ku ngoye ennambo ezo sanga nyinako bokisa nga ye yange okitegeera ewo kekyukulya mabanja mangi okiraba projects nyingi ez'abaana zebakola kizebasasula okitegeera ezitubanjibwa okiraba nenga tetukyalina equipment tetukyalina we tujja ka sente teri kyakulya muganda wange oluyimba bwe mwalukola Honorable Nabbanja yali abagambye mulukole eyaleeta omulimu kugambe yali mutabani we yamugamba amufunira abayimbi era yamugamba maama ngenda kufuna abayimbi bakolera oluki yamutegeezaako era oluyimba olwamalibwa mutabani we yekennyini twafunayo sente ze twamuwa n'alusitula yalutwala paka eyo Bunyoro kwaffe tetusagamba twakera ku makya ne tulowooza emupyo we Bunyoro nga ne bana abaye Kampala bamu tetwakola ebineebiseera twali mu lockdown nga oyimanyi nga tetusobola kutambula katulima ne tulutuusaayo era oluyimba gye luli maama n'akola kinaaluwuliriza mutabani we ensobi gye yakola yali emu twalina omumiitinga maama yali amuwadde feedback ajja atumiitinga e Kampala naye omwana ndoza n'abizannyiramu okitegeera n'atatuwa ki chance okiraba kati tubadde awo embeera ne tukwa kineetuyinza okiraba ne tugamba ye bannaaye tubadde tetufuddeeyo okuswala kuba ne bannaffe abamu okitegeera batidde ne bagamba wakusatu mu gavumenti okitegeera oluyimba luno mwaluyimba bameka twali bayimbi basatu okusatu yani okusatu ye Bob Star mutabani w'omu wa Nabbanja okay aminako oluganda ye Bob Star okitegeera nene tugamba nti Bob Star tetufuddeyo tusalwanagana ne mama because that is family neffe tuvuddeyo just kusaba buki buyambi kuba naffe twebala nti kati tuli part of ki family kuba twalukola n'okukola kino okwagala era ne tuteekamu n'akasente nga tetumanyi okiraba ne ba politicians abasinga bonna be twakolera abamu okitegeera engeri gye bafuusa abazetuukako omu kuki omu tumugambe nti munnaye embeera etukoze eki musabaani saawa eno tusaba maama waffe Nabbanja lwaki simuwadda nkunyingi nkunyingi naye tugenda kuba ye tulina engeri gye tukola gye tumukwasagana waliwo tuconnectinga si buzibu wama kafaananyi nga maama Nabbanja is your good friend kitegeeza bingi ebiba bigenda okukola ki okugonda okitegeera nti maama ne wabakkiriza otumitinga si kufeera luno oluyimba maama alumanyi tusi omuluremupresentingira n'alukola ki n'alulaba obujulizi obulaga nti oluyimba luno lwaluzannyeko mu kampeyini ze anti kati eyo chance embi gye twakola ki kiba tetusavayo ne tugamba nti maama tukutadde ku mudumu gwaki gwemundu nga bwona okola ekintu nga tolina kyokisuubiramu okitegeera nogamba kankole tomanya bw'anaali agituyiza okufuna engeri gye tukola ki tate engeri gye yali atugambye tumiitinga we tulina kufuna budde ate muteekamu ki mu kamera okitegeera kati ate kyakyalina kubanga okitegeera kumwagala naye afuna engeri gyakola ki yatwagaliza kikyemumusaba kyetusaba ffe ngaffe singa maama oba otukutteko n'otuddizaawo ebyuma byaki bya studio okitegeera yali taata waffe yali maama waffe okitegeera bantu bameka bemwakolera ennyimba lwaki Nabbanja
bantu bangi betwakola ki bamekabe mwakola ennyimba kale bantu bangi bemwakola ennyimba lwaki Nabbanja ate abasinga baali bayimbi babadde baggale okitegeera ate nandigambyeko ba politicians abamu okitegeera bakajja mu office katogenda n'obalaabalamu oli akajja mu office osooka n'omubaliya nomanya nti either abadde alina looni ze yakozesa mu campaign either alina we yali ssente za posta bamugezaako okunoonya ku prime minister tugezaako munnaayo twagezaako nga bwe mwamunoonya okololo nga bwe yanoonya mutabani we okuba funa okukola mutabani we yasituka n'agenda n'anoonya maama n'amusaba n'amugamba maama ngenda kukolera oluki oluyimba najja n'atugamba nti baganda bange mbeegayiridde tukolere maama wange oluki oluyimba kwaffe maama Nabbanja twali tetumanya ebiseera ebyo mutabani we lwaki tagenda n'abatwale wa maama direct kuba mulinako contact anti maama mutabani we tumulinako ekituufu kyo ki contact naye alina contact ku Nabbanja alina contact naye ebintu biri slow omanyi nti embeera kati yakyukamu kale maama si mwangu wakutuukirira nga obimanyi era noba family procedures maybe ezo okuyitamu okutuuka ku muntu oyo ekintu ekitulemeredde netugamba ti kati maama ali mu high ranking office okitegeera tetufuddeeyo okiraba naye nengeri esi omutuusako obubaka at least amanyi abaana bamukolera oluyimba olwakozesa si mu bubi naye atuyambye era bwe tuba tukoze obubi okumusaba obuyambi atusonyiwe okitegeera neffe tuvuddeyo bannaffe ne bagamba ati muki mugenda fuka bega netugamba its okay okitegeera kuba buli muntu mu mbeera gy'alimu okitegeera wadde mbukukola kyonna ekisoboka okulaba nga abaawo okiraba era maama si mu bubi netukusaba busabi obeku engeri gy'otukwatizaako tetufuddeyo oba otya naye tukwatizeeko okiraba wasigama nti studio singa ebaddewo maama era tetwandize okiraba studio bagigala ddi studio bagigadde katukupe maze emyezi nga 3 mwakola ddi oluyimba twalukola campaign zino eziwedde kati bana boba almost in December bwe mwalukola mwalumuwa maama alulina era alumanyi era bwe tutuula naye ne tulumukubira actually twatekawo ne transport netuwa omwana netumugamba twala oluyimba ewaani ewa maama netugatta nga bwe twagatta abayimbi producer tuga let's take the song netuteekamu amaanyi netumugamba take the song maama ye talina yali atukiriza naye oli ye yalagamu obuki obugayaavu kati ne wano tulaba nti waliwo obuki obugayaavu okiraba nti lwansonga akuba esimu olaba waliwo obuki obugayaavu nga ate tulaba embeera ki ye yandiba kale ng'alinawo omulimu ng'asobola okulya asobola okukola kyokunywa naye kati ffe tetulina ki kyonna okiraba eyali famire yakola kiyaggalwa ffe ne tugamba banaye tetufuddeeyo maama ffe katujje mu maaso studio bali bagiyita bati bali bagiyita Roy Studios kale kansuye nti obuluvaka bunaatuuka producer yani yalukola kuba ne producer ayinza ovayo n'agamba nti nze na produce ng'oluyimba luno maama Nabbanja nsapusente eyalukola bamuyita bossman yasasulwa teyasasulwa okitegeera anti kati mwe muyinza okugenda tugeze Nabbanja abasinkanye with due respect omukyala aho nawe Nabbanja ne bossman n'agamba nze na produce ng'oluyimba nange mmanja ate era netuba tugenze mwalukola ya video bwe tuba tugenze maama n'atuwa akakiso omulaba abatavuddeyo okujja kuyimirira naba banje nabo tujja bali tetulina okujja nabo tuta bad mind atiddemu kyekikakasa nti mumwakola oluyimba because telulina video kati wali osobola okukola ennyimba z'abakampeyina zibona video no ngamba kyekikakasa because omuntu omulala ayinza ovayo n'agamba ffe twakola oluyimba luno singa mama tuwa chance somulaga the song arumanyi our voices mweziri sigama tumwekakata kumbu tetuli bayimba our songs that are already on YouTube kyekiraga nti no limba no mwalukola mu campaign nga temulukoze yafutanga Nabbanja afunye nga mufuna maga bwe tuweredde omukisa tetufuna atufani nga netugenda ku source gye lwatwalibwa people can testify that they had the song olimba bane details genda mu logic by the way in logic bokola project leero eraga ki wera mu date olumba lwakolebwa lunaku bweru olimba bali baliyita batya baluyita gwe tuba tulonda lugenda luti wetuba tulonda nga tulonda wetuba tulonda tileka tukawono abasinga yeka gwe nalabye abalala bave ku londo ono togenda kwejjusa tileka tukawono abasinga yeka gwe nalabye Nabbanja abalala bave ku londo ono togenda kwejjusa yeno yali chorus akaimba yali chorus basi yali egendeta oyitandika ya Kevin Kevin ona Kevin yeah Kevin song okay Kevin basi yali egendeta basi basi yanga basi yanga gawe
kana kalulu kasana kuweba muwanguzi tewerabira kalulu tulonda busobozi temwerabira manya Nabbanja nga tubanja byatukoledde okwekulakulanya Nabbanja nga tubanja basaba temwerabira omutikinga. Okay, oluyimba nno mukakasa lwakozesebwa mu campaign. Mwana mama era mama n'atuwa omukisa okitegeera okumumitinga luno oluyimba si kipya yalaluuliddeko. She has heard this song. It was one of the best songs of her campaign. Sirupya mu matugi. Iti waba luwulidde asookutegeera nti luno oluyimba ekituufu kiri nti twaluyimbira era yali alukoze eki aluwulidde. Naye embeera tuyinza ne tugamba kuba mama azikiriza nti oli mukozi wajja kuyamba muntu wa wansi. Ne kati ffe tufuuse bantu ba ku ttaka. Mama jangu otununula okuva ku kikuttaka. Era presenter nawe bw'oyitako n'olaga camera around ekitegeera. Ekifo kiraga nti muganda wange si kwesudiya nti oba tukedde ne tubisuulawo buki busuuzi. Olaba n'esiko tesiko tesamera in one day. Ekitegeera tesamera in one day. Era location y'eno studio bw'obuuza list abamazeewo ebbanga they know this studio. Bagiyita batya? Bagiyita Roy Studios. Ekoze ennyimba nnyingi. Olwa Babarita nani ne Fie. Ekitegeera. Excuse nga akyakolera ki kati ebiseera bino bossman yabadde akolera ki wano. Kina mugana it has done many songs. Kale era mama kye tukusaba tukwegayirira mama bwegayirizi otutaase mama si mutima mubi ne tukusabye busabi oba osobola mama tukumiitinga n'okumiitinga mama olaba abaana abakola oluyimba lwo mama kuba tuwakulagana obuwagizi ng'ekituufu tetukumanyi nakumanya nga tetukuzubira nga tetukumanyi ne twakikola olw'okukkiriza nti omwana yatukuba n'atulaga ebintu by'ozza okola ne tugamba she's a good lady kuba abantu bonna be twasinga okukolera ennyimba za campaign wali olaba nti they have done something oba balina manifestos ezirimu ki omulamwa kyobalaba maama twalukola maama era tetukumanyi nakumanya okiraba so kitegeeza twakulaga okwagala kuba twateekamu ne ssente amasanyalaze ne producer ki ogamba nti muna brother let's do this okitege gaba maanyi bwongo era obwongo tubalanga ssente okiraba ne tuteekamu ne transport tugamba muna Uganda ffe teekamu amafuta twala tuso oluyimba lwa maama okiraba kitegeeza twali tukwagala si kwesudiya mama Nabbanja because ffe twali mu central tebatuzaala eyo tetulondera eyo okitegeera nejjukira kati twasobola okukola oluyimba ne tulutwaliraani mama kitegeeza twali tumwagala olw'ebintu byeki era mukama yeebale president w'eggwanga lino okumukkiriza n'abaki prime minister kitegeeza mukozi bwe twayimbira era muki mukozi kati naffe tumusaba atuweeyo favor returning eki favor atuyambe buyambi ffe twesitudde ne tuvaayo tetufuddeeyo bikwano gyaffe kiki ebyogera naye ffe twesitudde ne tugamba naye mama katukusabe busabi please tuyambe studio yaffe yaggalwa osegeera emezeeko n'omuddo tetukyalina byuma tubunda bubunzi we twatulanga ne tulowooleza ne tugamba let's do this art wagire katwongeremu art tewakyali okay kale tweyanza nnyo tweyanza nnyo okay